kati bamulekedde kuki mu kooti kati ovola ase ombadde ngeza kunoonya bantu be kakati naye nga yakubiddwa ebyakoze atya omubiri guliko ki kale sijja kukisa naye ng'omwami ono bano bamuza wano nga mufu kyobula nga tunoonya abantu be ssebo okakasa ssebo nkakasa ndi wano elubaga ku ddwaliro era nze nina akasimu ke kyobula nga nkuba amasimu different calls batuyambe bajje bamu identifying naye waliwo omwami ankubiddeko gwe nkubidde nga bwe mbakubira naŋŋamba akola mu CBS kati ne mugamba yangu ojje omuntu ono because you can't tell somebody what really is on ground naye nga gwe tumusanye kayinja nkumanya Masaka so that's why I'm telling you this naye olindeko okugira amawulire ago bambi abantu basasamaza tusooke tufune ku bantu be wano ku ddwaliro kakati esebo baki abamuleese owa booda nga amusitudde amukoze ati owa booda omu abadde avuga omu ng'amulina emabega kati bwe bamutuusizza abadde amulina emabega adduse ku asikaali ye n'adduka n'agenda kati ate wa booda ye agamba aliwo gwe tukutte nti oli amuyimiriza n'atugamba nti jangu munyambe ontwaleko erubaga ku ddwaliro yesebo bwe kibadde kati wa booda mumulina wa booda ye tumulina naye oli abadde nga bw'okwata omuntu emabega ng'omukutte nti mulwadde adduse yesebo naye nga kati ye mufu alhamdulillah kala esebo naye lindako okugira ene news kubanga mbadde nsaba atisa kimala okufuna ku bantu Jimmy Sekabito koze naye okumala ekiseera kitalo nnyo nti avudde mu bulamu bw'ensi eno mu ngeri eyo kikangabwa kyamaanyi ekituguddeko gavannamawulire wa CBS kubanga n'olunaku lw'eggulo yakoze n'aweereza story okulwanagana okwabadde enremiyaga okulwanagana okwo twawulidde waliwo n'omuntu omu yakubiddwa amasasi n'afa naye story enagituwa naye kitukubye wala ateteera ku makya okulya Jimmy Sekabito afiiridde e Kampala abadde muntu mukozi abadde ayagala omulimu gwe Jimmy Sekabito kituufu amanyiddwa nti asatira Zimbabwe naye ye muntu gw'obadde okubira nga Jimmy Sekabito ninawo obwetaavu bwa story eno oba Lwengo oba Kyotera n'agenda n'agireeta abadde ayagala omulimu gwe ng'akola n'obubalirivu oba enkuba etonnya oba omusana gwaka nga Jimmy Sekabito tajja kwekwasa nti story yamulemeddeyo abadde muntu ayagala obwakabaka era nga kumpi buli lunaku alina otuweereza story ekwata ku ssaza ly'e Mawogola ng'akolagana bulungi n'omwami wa kabaka atwala essaza eryo era nga n'abakiise bonna abateeka mu stories z'abadde atuweereza Jimmy Sekabito abadde ayagala abantu nga bwe tuba tulina ensonga etukwatako awamu nga bannamawulire nga y'omu ku bantu abanguwa bwekuba kusonda nga Jimmy Sekabito asonda bwekuba nga kujja mu meeting nga Jimmy Sekabito ajira bwabataze ng'ensonga nnene nnyo ebemulemeseza ye muntu abadde omugonvu gyetuli n'abadde bamutwala kale nyongera okusaasira famire nyongera okusaasira bannamawulire abakasakira Masaka Zimbabwe nyongera okusaasira eggwanga lyonna ate ne bakama bange CBS nyongera okubasaasira olw'okufiirwa omukozi ono Jimmy Sekabito abadde n'obumalire bakoledde ebbanga mu kitongole kino ekyamawulire 88 kyabasakama ate nga ye muntu bwakuwa story tugenda giwulirako walala ye muntu abadde aweereza story nga tejja kubaako muntu yemulugunya nti ate Jimmy Sekabito yankonjedde nti ate yandebudde ng'amala kwetegereza amawulire gatuweereza kale tufiiriddwa nnyo tufiiriddwa